tugoyeza nnyo tusanalaza bangi abadde babagamukama mu mbeera eno bangi tukakawunawo abalala abatuwa mu maaso ebyenfuna bisanala ebyensoma mu biramu n'obulamu etwalizaamu byonna bigootaanye ebyobufuzi nabyo katuyamba nkenge mu ngeri nyingi tuliwo okulaleetera ku mukulu batujju nabo batusoomooza singa omulwadde ow'oluwonkuba oyo okusoma kumupanji ya yesu yamalika awo nno omukama akamanya nti tetulina kuggwamu sukulu tetulina kuggwamu maanyi omukama atugamba nti nze naawe kitotya sikuka oba olunyawo yangube ebigambo bino omulaba okugoberera ebisazo omwaka gonna twefumitirizeeko nnyo yambe okuzuukuka okutandika okukola tutasigala mu bulwadde n'okukubatiza obuteesaasira okukolagana n'endereza zonna zonna eziriwo ebisobola okukulaakulanya n'okulambuka nga ekereziya okugana kuyingirira ndereza n'abasajja lona zikulaakulanya okugana kutambulirako ntereza za gavumenti entuufu ennungi tuyamba okutambula n'okukulaakulanya yonna kusigala n'olubala nitugaana kukola gaffe n'ekereza ebyeteeseteese tutufiirwa tuwona obulwadde tuwona ebizibu byonna tusigala mu nnaku ekyadinaddiini omukama atukumya nti bwangu bavangawo era atuyamba bulungi nnyo ekituma okuggwawo twabadde banafuba tufutteko naye abala tukyaliwo omukama atuyita mutuke kituka twala obunyawo mube ono nanyuwa mulamu guno era nsaba kasoko muyita n'abalonda batukwatako kuyamba omulamu mutambule bulungi olukristu yonna n'abantu bakatonda mu ssaka lino lwenna omukama ajja kutufuula abawanguzi
batetuule abakwiriza oluyimba abakulembera munyanda waffe Joseph Sendawula mwebale kukkiriza oluyimba ate olugenda n'omwana waffe waliwo n'omuyimbi omulala era naye yayimba oluyimba lukwata ku mwana waffe mujja kuwulira oluyimba lukwatagana n'ebigambo ebyo twebaza mwenna kadde kano nsaba Cathedral Administrator ajje ayimirize ati abagenyi baffe atuwene ebirango. Anti omulama gutandise bagambye batya nti tokola ki awutyo mugulengere bagambye batya mugende wano abaganda agalwa nsaba munegateko twebaze nnyo mukadde waffe Apostolic Administrator Bishop Paul Semogerere okutukulembera amasambiro kya bisa kino sebo webale nnyo webaliriza ate n'obubaka bwotuwerekedde ate n'omulamwa bwotuwadde era twebaza nnyo omwana waffe emirimu emirungi gyakoze ng'omubaka wa paapa Archbishop Augustine Kasujja sebo tuweeseza ekitiibwa lugalega nnyo twebaza nnyo omwana waffe ate omwana wa Lubaga wano Cathedral omwana wa Sazakiwere omwana wa Uganda tukukolesa tukako mulimu omukulu ennyo obutume obwepiskopi mu Southern South Africa era tukukolisaayo webale nnyo webale ddala okujja nyaba Prime Minister Honorable Prime Minister tukwebaza nnyo okujja ku mukolo guno n'emirimu mingi gy'olina. Thank you so much for sparing time for us. Mukwebaza nnyo wekitiibwa nnyo Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda sebo tweyanzisa tweyanzege nenebaza nnyo Vicars General Episcopal Delegates Deans bannaddiini n'abasaserdoti mwenna okujja ku mukolo guno mwebale nnyo mwebale ddala njagala okwebaza nnyo Honorable Ministers mwebale okubeera ku mukolo guno ate nenebaza nnyo Robert Kyagulanyi President wa NUP mwebale njagala okwebaza nnyo Ssaabasajja kijja kubamenya amannya mwenna muli bangi mwebale nnyo okujja ku mukolo guno Ssaabakristu owa Uganda ne Ssaabakristu w'essazikwere Kampala n'Abassaabakristu abalala abasirikale ba paapa abagole ate n'abo abakusookamu twaniriza mwebale nnyo okujja ku mukolo guno njagala okwaniriza n'essanyu abakungu bano abamu ku bampeereddwa wano Chairman wa Central Bank Professor Jumba Sentamu tuli naye wano Managing Director wa Central Bank Mr. Fabian Kass tuli naye wano Medical Director omupya owa Nsambya Hospital Dr. Sestoreko naye tuli naye wano ate ne Medical Director omupya owa Lubaga Hospital naye tuli naye wano kusanyusa nnyo kubalaba twabiriza kukoekitibwa Kotila Kikomeko omwembejja MT Nasolo njagala kwaniriza MK wa Lubaga Honorable Mukasa Aloysius webale kujja era ne Meya wa Lubaga w'ekitiibwa Kyakemera webale kujja twaniriza nnyo n'essanyu lingi nnyo maama waffe maama wamala azaala omugole waffe Bishop Kizito atudde awo omugole waggulu maama waffe tusanyusa okulaba ate n'abooluganda bonna twaniriza LC5 Chairman ow'Ewakiso Matiya Lwanga alwanirira entobazi webale nnyo okujja
Banyizi w'ekitiibwa Florence Nakywala Kingi tweyanzira balo okujja bano bakwebaza mu ngeri enjawulo twebaza nnyo members bali baga volunteers group n'abatimufu n'abasiriko ababegaseeko mu kuteekateeka olunaku luno mwebali ddala twebaza nnyo kwaya Sacred Heart Lubaga Cathedral etuyimiridde mu kitambiro kino twebaza aba MC abadiakoni twebaza abasisita abatutiimidde lutikko eno nga Lubaga Cathedral Parish Council Executive yetaddemu ssente tweyanzeeke abasakristia abantu bakatonda mwenna abakulembeze mwenna tubeebaza okujja wano twebaza nnyo bannaffe abasekurite abali ku mulimu ogw'amaanyi gweru eyo omulimu ogwo tugusiimye mwebale nnyo okuba ekifo kino nga kiri seefu nali mu lukiiko lwa sekurite nakweza nibanga nti basekurite banga nti faala mayanja ekintu kyonna nekigwawo wano nga tofiiddemu gwe tusooka okusiba awo nno ebintu tusibyangu ennaku zino security tongera okubeera omulindaala ebisaawoosaawo na biki na biki ne security measures zonna bannange tuziriwo nsaba tuzigumire embeera gye tulimu si yabweredde si eyabulijjo ebaga nti yita wano toyitawo baga nti bakutulugunya naye byonna bya bulungi bafe okulaba nti tubeera safe awo netubeebaza ebyokwerinda media houses netuzeebaza nnyo mwebali nnyo mwebali ddala NTV olubagoza live BBS era nga bwekola bulijjo omuseesaawo ennya NBS nesanyuka mukolo guno baguweereza butereevu Uganda Catholic TV UBC CTV Bukedde TV Delta TV Daily Monitor Paper New Vision Bukedde Radio Sapiencia Radio Maria Catholic Uganda CBS St. Paul Media Lubaga Cathedral Facebook bonna baliwo babaddewo ng'atuweereza omukolo guno bino byebirango ebitonotono mu bumpimpi sande ejja tujja kubanga tuwekimu ekyekumi ebaasa ezo muzitwale mpolampola abatali bawala Lubaga si nsonga mujja ekimu ekyekumi muzitwale ebaasa eza Lubaga ne mukiweeyo ewammwe kubanga eklezia y'omu aba wano mujja kukireeta wano usande ejja ekyokubiri olunaku olusooka omwaka olunaku olw'olumanyi bateeka tujja kuba no mu lukiiko n'emisa ku saa 12:30 ku ssaawa emu ne ku saa musanvu ate ne ku saa 11:30 ez'olweggulo ate nga 2 Novemba olunaku olw'okusabira abafu bonna tujja kuba n'emisa era ku ssaawa 12:30 makya ku ssaawa emu ku saa musanvu ate ku ssaawa 11:30 eyo misa ejja kubeera wali mulimu y'abasaseredooti emisa zonna ez'okumakya bwe tunaabanga tuzimaliriza tujjanga kwolwo nga 2 tujja kubanga tulamagako ewa mukadde waffe Ssaabasumba ku ntaanayi okwongera okumusabirako ebirango by'abagole tujja kubisanga ku notice board mwebale nnyo okumpuliriza mbaagaliza ebikola emilungi nsaba Pastoral Coordinator ajje naye atuuseeko obubaka otya tuka wala obunyabo okule. Don't be afraid. Rise up, take up your mat and walk. Sebo kitaffe omusumba omukomeseza lino omusumba Paul Sebogere bakadde baffe abepisikoopi abasaseredooti bannaddiini abakulembeze b'abakristo mu mitendera gyonna abakristo mu bigo byonna
abooluganda abagaludde ennyo. Eno ya lipoota y'emirimu gy'obutume nga bwe tutambudde mu ssaza lino mu mwaka guno 2021. Emirimu gy'obutume wano mu ssaza lyaffe ekkulu ery'e Kampala giri ena: ogw'okutukuza, ogw'okuyigiriza, ogw'okuluŋŋamya n'ogw'okusenga omuntu omulamba. Akatabo kaffe kano ak'olunaku lw'essaza kalaga bulungi ebitongole nga bwe birambikiddwa wansi w'emirimu egyo. Omwaka guno gujiddemu ebisoomooza, saati n'ebirungi. Kinajjukirwa nti mu mwaka guno kitaffe Ssaabasumba yatuva mu maaso. Kyokka ate ne tukubagizibwa. Kitaffe omutukuvu Paapa bwe yatuwa omukulu w'essaza lino Omusumba Paul Ssemwogere. Tuyise mu mbeera ey'omuggalo ogw'amasinzizo, naye ne tukubagizibwa abasaserdoti, bannaddiini abasigadde nga batusabira nga batuwa amasakalamento, nga beeyambisa emikutu egy'empuliziganya ezisoboka, nga batuteekanya nnyo okuyimirizaawo mu bigo byaffe. Twebaza Abakristu mu maka gaabwe abannyikidde era abamatidde ne bafuukira ddala mu bigambo n'ebikolwa, oba ne bafuulira ddala mu bigambo n'ebikolwa amaka gaabwe Eklezia asooka. Bataata, bamaama, abaana mwekozeemu omulimu gw'engayirira n'ebirala ng'Eklezia waggulu bw'abikola. Mwebazibwa nnyo. Ebitongole byonna bikoseddwa embeera y'omuggalo obwa COVID-19 era bingi ku byali biteekeddwa tebisobose olw'omuggalo. Naye ebyo ebisoma mu alipoota ey'okutabo kaffe ak'olunaku luno biraga nti Abakristo mu bitongole byonna tebasomagidde, tebeebase, bakoledde mu mbeera enzibu okubaako kye batuukiriza, era mwebazibwa. Tukulisa mu ngeri enjawulo ekitongole ky'abaami kubanga baweza emyaka 25. Bannajje bali mu kijaguzo kya myaka 10. Tukulisa Radio Maria abaweza era abali mu kijaguzo ky'emyaka 25. Omwaka guno gubadde era gukyali omwaka gwa Yozefu. Tukulisa nnyo bannayozefu ab'ekina kya Yozefu obutuukirivu olw'omulimu gwonna obakoze mu mwaka guno. Omwaka guno gubaddemu okutetenkanya obuyitirivu mu kaweefube w'okuyita mu mbeera enzibu ey'ebyensimbi. Bassabakristu abatetenkanya, Abakristu eyo maka gammwe mwebazibwa olw'okutetenkanya ne muyita mu mbeera enzibu nga temuterebuse. Mu bikulu ebibaddewo twafuna abasaserdoti abajja n'abadyakoni, bannaddiini abakubye ebiragaano, abafumbo abafunye matemunyo n'abajaguza. Twafuna abasirikale ba Paapa, twakuza olunaku lw'abajjajja mu nsi yonna, ekitongole ky'abafumbo, eky'abavubuka, abasamaliya abalungi baateeka bulungi. Abakristu bangi banterebise mu mbeera enzibu gye tukyalimu, naye ebitongole Caritas, ekyabakyala Catholic Women's Guild, ekitongole eky'ebyobulamu Projects Office, ebibiina bya Paapa, Pro-Life Apostolate, ebibiina by'enkola ekatoliki, naddala Divine Mercy Charismatic Renewal, ekitongole ky'ebyettaka bayambye nnyo abantu era babataasizza. Ebyamasomero bikoseddwa nnyo, abasomesa, abayizi n'abazadde bali mu mbeera ey'obulumi ddala. Mu bitongole byonna mulimu kaweefube ow'okutumbula ebyempuliziganya. Twebaliza ekitongole ekiwandiisi n'ekikuwandiisi w'essaza ly'e Kampala Chancellor, weebaza olw'okweyamba emikutu egisoboka okutuusaako obubaka. Maliriza nga okwebaza ssebo kitaffe Omusumba Paul Ssemwogere olw'okutuwa omulamwa omuggya ogw'essaza. Totya
situka, twala olunnyo otambule. Don't be afraid. Rise up your mat and walk. Twongere okwagala ekereziya ennaffe. Twongere okwagala obwakabaka. Twongere okwagala ensi yaffe era twongere okwagala ennyo amaka gaffe. Wangala kitaffe omusumba, wangala essira lyaffe ery'e Kampala. Tweyanziza nnyo ssebo Pastoral Coordinator essaza lino ekkulu ery'e Kampala olw'obubaka bw'otutuusizzaako. Nga ssaba Kristu ow'essaza lino ekkulu ery'e Kampala bwe yeeteekateeka. Kampiseewo ekiraalo kino kiva mu St. Joseph and Gabriel Junior Seminary Nswanjere eri abazadde abalina abaana abaagala okuyingira mu Nswanjere Junior Seminary omwaka ogujja 2022. Mutegeezebwa nti ebifo weebiri naye mu kifo mwokka. Interviews za mu Desemba nga 2021 yenna okuva nga mu Desemba paka waggwerako. Ekifo we zinaakolera mu Nswanjere Junior Seminary essaawa ez'emirimu ebyetaagisa ebbaluwa y'abatisimu, ebbaluwa y'abwanamukulu, peni, geometry set ne shillings 3,000 birangiddwa Reverend Father John Bosco Kigundu, Rector wa Seminary eno. Vacancies for the intake of the 2022 for Nswanjere Junior Seminary are info only. Interviews will be conducted the whole of December 2021. Venue in Nswanjere Junior Seminary. Time, working days and working hours. Requirements, a baptism card, a recommendation from the parish priest, a pen, geometry set, an interview fee of Uganda shillings 30,000. Thank you so much for listening to me. Nsaba Kristu waffe bw'anaamaliriza tujja kuwulira okwogera kwa Bishop Joseph Kizito owa Alwala. Okuza olunaku lw'essaza olw'omwaka guno n'omumala okugamba nti Fratelli Tutti tunyitira okukkiriza okusuubira n'okwagala nga tubeera eri bakristo abalungi. Ate olwaleero twandiridde omubala okujja totya situka twala olunnyo lwo otambule. Ssebo kitaffe omusumba w'essaza lyaffe erya Kampala atwega Paulo Semongerere, kitaffe omubaka wa Paapa eyawumula Archbishop Augustine Kasujja, omugole waffe Bishop Joseph Mary Kizito, bamuzinya abali wano, bakabona ba Katonda ne bannaddiini mwenna, nyabo Ssaabaminisita w'ekitiibwa ennyo Robina Nabbanja, awamu ne baminisita abali wano n'ababaka ba Paalamenti aye n'abakulembeze ku ntebe ez'enjawulo mu gavumenti eyawakati. Ssebo Katikkiro Charles Peter Mayiga awamu ne maama awamu n'ab'ebitiibwa bonna abatudde mu gavumenti ya Buganda, abakulembeze baffe okubiyaga ku Ssaabakristo wa Uganda Antipas Yarabo, n'abakulembeze abali mu Bumpula ate n'abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo, bassebo ne bannyabo abasirikale ba Paapa, ate ssebo omukulembeze waliwo Right Honorable Robert Ssengamu Kyagulanyi, ate n'abakulembeze abalala b'ebibala abali wano, bakristo baganda bange, abantu ba Katonda mwenna kwetukwendanga byamenyeddwa, abali wano abampuliriza ate n'abali mu mikutu egy'enjawulo abatulaba n'abatuwulira. Omukama mulungi obudde bwonna. Katonda oyo tumwebaza atukuumira atutikako akasubi ne tuba nga tukyali balamu ne tusobola okujaguza olunaku lwaffe olw'omwaka guno
2021. Twebaza Omukama atuwadde emyaka 55 ekiseera ekkulu erya Kampala ate n'emyaka 66 okuva Ekleziya yaffe eno yatuukizibwa. Bwe wamma Katonda mulungi obudde bwonna era bw'ennyonyi ettendo ekitiibwa. Wabula ate tujjukira n'ennaku nnyingi nnyo abaagalwa bafafuddeko mu mwaka guno nga bwe muli ne kitaffe Ssaabasumba Dr. Sylvia Kizito Lwanga. Wamma tunyolwa nnyo naye ate tulina okukkiriza enteekateeka za Katonda. Omukama oyo eyabatuwa era yasalawo okubeddiza kumuwanjagira abantu baffe bonna abatugenzeeko abasaasire emyoyo gyabwe bagiwe ekimuli ky'emirembe. Basibo ne bannyabo munzikirize nsooka okwebaza ennyo kitaffe Omusumba Paulo Ssemugerere olw'omulimu ogw'ettendo gwakoze ng'alabira Isirayiri okuva lweyamutwasibwa mu Ebo 2021 nga kitaffe Ssaabasumba Dr. Sylvia Kizito Lwanga avudde bulamu bw'ensi eno. Akoze nga teyeebalira okulaba nga amasaza gombi Nakasina Luweero n'erya Kampala gatambula bulungi omulimu ogutali mwangu. Essaza lyaffe aliwo obudde n'alondola n'okukola ku nsonga ezitali zimu sebo tukwebaza nnyo era tusaba Omukama akwongere obulamu n'obusobozi. Kati kantwala omukisa guno okwebaza kitaffe Archbishop Abbas Kasujja omubaka wa Paapa eyakawumula olw'okuweesa essaza lyaffe Kampala, Uganda yonna ne Africa ekitiibwa. Bwe yafuuka omubaka wa Paapa omuddugavu yasooka era atujuliza okuvunaanyizibwa buno obulungi mawanga ag'enjawulo omuli Algeria, Belgium, Tunisia, Madagascar, Seychelles, Comoros, Mauritius, Nigeria, Luxembourg ate ne Germany Declaration. Ate nga yali Archbishop wa Caesarea mu Libya. Sebo kitaffe weebale kulaga ensi yonna nti n'abaddugavu ne bannayuganda basobola mukuzo obuvunaanyizibwa obwo sobalekisebo Ssaabasumba. Kati ng'owummudde tusaba Omukama akukume ng'oli mulamu osobole okutulambika okutuluŋŋamya n'okutugabanyiza ku bibala by'obumanyirivu by'ofunye okuva mu mawanga ag'enjawulo ate n'okuva ew'omutukuvu Paapa. Kaseera kano nina essanyu lingi nnyo era lya nsuso okwaniriza n'okukulisa mu butongole kaffe Omusumba Joseph Ben Kizito omwana enzaalo wa Kampala Archdiocese mu Lubaga Parish wabwe tuli mu kisomesa ky'ewakaliga ate nno mwaka nange enva eyakalondebwa era n'atukizibwa ku kusumba kw'essaza lya Alwal eriri mu Eastern Cape mu South Africa na 15 February 2020 era n'afuuka omuddugavu asoose kuba omusumba w'essaza eryo mukolo makulu nange kwenyini bwe naliko tukwezekwamuzaku Ssaabasumba omugezi Dr. Sylvia Kizito Lwanga. Ebiseera ebyayita ku essimu ne bannyamu bafunanga abaminsani abazungu oba abeeru abajjanga okusomesa eddiini. Naye ku mulundi guno baafuna omwana enzaalwa owaffe wano n'agenda n'omumisani n'asomesa eddiini n'okulyowa emyoyo gy'abantu ba Katonda abeeru n'abaddugavu mu South Africa era ddala n'okusumba. Omukama Katonda tuweebaza era tumusaba aluŋŋamye Omusumba Joseph Ben Kizito atukuze bulungi obuvunaanyizibwa obw'abantu basaba. So yugaayuga Kasimu ne bannyabo akiri mu mwaka ogwokubiri batutawaanyizibwa obulwadde bwa COVID-19 ssenyiga lumiimamawuggwe. Asse bannaffe abawerako alina okutaataaganya pulogulaamu zetubadde nazo wamu n'okuleeta embeera enzibu mu byentendereza olw'omuggalo. Kuno kwogatta okusoboozebwa abantu baffe abangi ne basanze mu bulamu bwa bulijjo olw'obutakola okumala ebbanga eddene ne babula ssente zirabira amaka gaabwe okubulwa emmere ey'okulya era n'ebyetaago ebirala ate okukosa abaana obutasoma okumala ebbanga eddene. Wabula mbasaba obutagwamu maanyi naye twongere okwesiga Katonda okwekuuma okugoberera amateeka g'ebyobulamu agatuweebwa agakwetaagira obulwadde bwa COVID.
alina okuba n'essuubi nti Omukama ajja kutuyisa mu byonna. Twebaza Katonda atusobozesezza okuddamu okuŋŋaanya mu masinzizo gaffe okumutendereza oluvannyuma lw'egganda lusisa mu myezi 3. Era ne twebaza abakulembeze mu ssaza ekkulu erya Kampala abaakola enteekateeka ezitali zimu okufuna emmere abo abatalina kyakulya nga bayita bitondo by'essaza ebitali limu mu miterero egy'enjawulo okugendera ku parishes. Nga mmaliriza njagala okutuusa okwennyamira n'okweraliikirira kw'abantu Katonda b'enkulembera olw'abantu abakwatibwa mu ngeri etagoberera mateeka n'eddembe ly'omuntu, abakwatibwa nga tebabadde kuwuliriza kumala okufuna obujulizi wabaawo bwe batyo ne bakangalira mu makomera nga tebannafuna mukisa kwebuzaako. Ate n'abantu abatwalira amateeka mu ngalo ne batuusa obulabe kwabo abasubira okuba nti bazizza emisango newankubadde abamu baba mu butuufu tebalina musango gwonna. Nawe saba minisita, saba gavumenti ekole kyonna ekisoboka okulaba nti amateeka n'ebiragiro bigobererwa mu kukwata abasubira okuba abazizza emisango, eddembe ly'omuntu lisibwemu ekitiibwa, ate baagala okubuuliriza okumala omuntu annakwatibwa. Ate naffe basebo ne bannyabo tufuge obusungu bwaffe nga tubadde tusobozeddwako tusobole okugoberera amateeka, wabula nga n'abakungaddembe bakola omulimu gwabwe mu butuufu era nga bagoberera amateeka tegagamba. Nawe Prime Minister, amaloboozi g'enfunye bagamba nti twalira amateeka mu ngalo abantu bakolamu justice kivudde ku bakuumaddembe abamu okweyisa nga bagalaba nga bakutte abantu abazizza emisango nga alina ssente asobola okuza omusawo ala n'ateeba atwalibwa kumuvunaana ati abamu okusalawo nti abaddayo kunta atukole ekireesewo ensasagge ennene. N'olwekyo bakuumaddembe bakole omulimu gwabwe mu bwenkanya. Ekyokubiri, Ssaabaminisita, eky'ettaka lya Mayiland. Ffe nga Eklezia naddala mu Kampala Archdiocese ne Uganda yonna, ettaka erisinga lyonna lye tuliko lya Mayiland. Tuwulira nti waliwo abagezaako okuleeta amateeka amaggya olaba nti obwannannyini Mayiland buvaawo. Naye ng'ebyekwasibwa byogerwa abamusuubikiriza era abatuusi bangi babyemumunya baga nti waliwo ekigendo kirala kye baagala okutuusa. Kubanga gye tuvudde yonna naffe tukuza okutukaano abamu tubakulidde ku bibanja nga tukyaliko walyatukuka. Ate nali enfujjo n'obufulo ebyavaawo emyaka gy'amiini era abantu basobola kukatakata era bwebali. N'olwekyo tusaba eky'ettaka kya Mayiland watuwe n'obugereza kubanga tukiyinza okuvaamu ebitali bulungi eri ffe ffenna n'obulungi bw'abantu nannyini kintu alekerwe eddembe lye okuba n'ekintu kye tumakuba abatuufu. Ate nakujja ne bannannyini ttaka bakwanaganyizibwa okulaba nti batambulira wamu okusinga okuyigirizaako okudda obumu. Ekyokubiri, ssebo omusumbafu alabirira essaza ekkulu ery'e Kampala kikwatagana naffe mu nnyumba yaffe newankubadde kikwatagana ku ggwanga lyonna. Ekibba ttaka n'okusambatuka kw'ettaka kweyongeredde ddala naddala mu parishes zaffe n'ekisomesa. N'olwekyo tusaba babeewo entereza nzirukanya n'emirimu egikwatagana n'ettaka mu Land Office oba mu Land Board n'amateeka gennyini okulambikibwa obulungi. Ettaka lyonna eriri mu parishes nga lirondebwa bulungi ate nga ligobererwa mu ngeri entuufu wabulewo n'erimu eribula. Nze ng'omukulembeze mu kaseera nfuna amasimu n'olunaku lwe lwalimaze ku ttaka lye Basenda nampitawo nawe. N'olwekyo tusaba ssebo omusumba waffe abakulembeze b'olukiiko lwa Archdiocese Council of the Lente balonze akakiiko akalondoozi okulaba ensonga z'ettaka zino nti zinoonyerezebwako ate zikwangirire tusale amagezi. Tujja kusaba kukkiriza mu maaso abatuuze gy'oli okatongoze olwakakola mulimu gw'Eklezia ebabulungi bwa buli omu. Mmaliriza bagamba nti bimuwulidde byogedde ku Katonda n'ensi yange baagaliza omusajja akatonda yonna omulamu n'endabula agateekereza
Sekule ya Kampala. Kristo waffe ow'essaza ly'ekkulu ery'e Kampala olw'obubaka bw'otuusizza ku bantu ba Katonda. Mu kukuza omwaka gwa Yosefu omutuukirivu, Father Joseph Sali ali mu Kibiri Parish akuwandiikiddeyo akatabo ka Yosefu omutuukirivu kabula omutwalo gumu ogwa Uganda gafune wabweru wali wekali. Kanyanirize Bishop Joseph Kizito wa Arwai atukamaliriza His Excellency Archbishop Augustine Kasujja naye akumira. Archbishop Augustus Kasujja n'omukulu w'ekifo wano Administrator Father Mayanja, Prime Minister Robin Banja, Ssebo Katikkiro, Baminisita abali wano, omukulu wa Opposition Robert Kyagulanyi, protocol observed. Njagadde olunaku luno tulabe ku maama wange waali mu myaka gye egy'ekyenda mwenda. Natambudde Chancellor wange ali wano Robert Maxwell, oli Chancellor wange. Abakolamu omulimu bannayuganda
twagaddeewo kofi bwe bamugunjula. Natambudde ne Ssaabakristu wange Mr. bamuyita Mr. Paulos Mbovu, mwami Mukosa. Bwe banterekeddeko ng'omwami Ssaabakristu ne kyansala. Kati oyo emusa kyanzaala. On this day of the 5th anniversary celebration of the Archdiocese of Kampala, I'd like to bring you greetings from the great land of Nelson Mandela. It's with great joy that I'm here today. But at the same time, I have great sadness and mixed feeling that the Archbishop who invited me is not here to see me standing here with him. May the soul of the Archbishop Spian Kizito rest in peace. Few days before his death, he sent me a text message, and it read as follows, I quote, Sebo Woluganda, Bishop Joseph Kizito Meeru, nkulamusizza nnyo olunaku lwaffe olw'essaza tukyalina mu birowoozo omwaka guno. Abo nno nkusaba olambe ku kalenda era tujja tukuza n'omwaka gwa Bayibuli wamu n'omwaka gwa Yesu Yosefu nga Papa Francis bwe yatusaba. Nze muganda wo Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga. A few days. That was the message. But at the same time, I'm so grateful to my brother, Ose Mogere, that you have honored the promise of our late Archbishop, that you have invited me. And what a great privilege that I'm sharing this day with the retired apostolic nuncio to different countries, and the last one was in the region, Augustus Kasuja. What a great privilege. I would like to give you a bit of where I come from. Omusumba agambye wano mu Lubaga obusonga bwonna bumanyi. Wenkulidde nga nasomera awo primary 1, primary 2, primary 3. Bwe navaawo ne ŋŋenda e Tororo gye bayita Archibald. Nze nga njogera n'Oluganda nga n'Oluganda sirumanyi. Nze nakulira eyo okutuuka ku December. Bwe navaayo ne nkoma wano nga taata wange afudde, the late Charles Nsubuga. Ne sobola genda mu minor seminary za wano, ne ŋŋenda wano mu Lubiri Secondary School ndi muntu akamakasa. Nasomera awo
emyaka 6 from senior 1 to senior 6. Mu biseera ebyo obulamu bwange nga ndi wano n'abakulu abatwalanga ekifo kino. Monsignori Bakalumba abalabyeko wano, Monsignori Katembe, Kardino Emmanuel Nsubuga, omusakristi Anviiri n'omukyala Nasubuga, ne Father Katumbula, Father Kawooya, be baatandika obubondo. Nze ndi Bishop Mutifaara wa Bubondo. Akabondo kankula bulungi nnyo. I got my calling. I got to understand my baptism through the small Christian community. Father Kawooya katuye wakalidaawo etutandika obubondo. Obubondo buno bwatuyamba nnyo era byebibala ssebo mu myaka gino 55 ekibala kyabo bwebubondo. Akabondo kano kambabuulire tukankolamu. Natandika okutegeera abafaada. Natandika okutegeera abasumba naddala kalitaani wamala ne kalitaani obubondo bwatugattanga nga families ez'abantu n'abagagga. Obubondo ne butugatta. Obubondo ne butugatta ng'abavubuka. As the youth, we could meet together and understand our challenges and our dreams. Obubondo ne butuwa emirimu to dedicate ourselves to the service of the church and understand who Jesus Christ is. Nga tusomesa, tutandika okukulemberesa, ne butuwa leadership and training mu bubondo, ne butuwa projects. Ne tutandika okukolera essente mu bubondo. Ne tukola ssente, ne tuyimirizaawo self-sustaining kabondo. Abantu batandika okufuna amasakramenti mu bubondo, okutukuza obufuubo mu bubondo. Kati akabondo nze bwe kankola obulungi, waliwo Father Butaaya n'atutwala mu South Africa. Era n'ebbaluwa yava mu kabondo. Ne Monsignori eyali wano mu biseera nga yatwala ekifo kino Katende Wineland, naye n'ateekako omukono nti oyo mukulembeze w'akabondo. Akabondo kakyusa obulamu bwange. Nengenda n'ensoma philosophy, bwe nabala n'ensomesaako mu South Africa, n'enzirayo for theology mu Pretoria. Olwamala I was ordained 1997. Abamu mwaliyo ntandika emirimu. Baluwa yange bagamba nti nfuuse bishop, batugamba tukole coat of arms. Okole coat of arms era yenjennira abamujja kusoma mu mutabo waffe. Naye wano nateekawo akabondo. That is where I find Jesus touching people in Kabondo through the small Christian community, because you are able to understand who you are. You are able to understand what Jesus calling you to be.
I would like now to take this great moment to thank you once again for your support. It's a great support I get from Uganda, from both religious men, religious women. Mkulu Prime Minister yatukyalirako era netusisinkana ebyo South Africa. So thank you for the support we get from Uganda. Tukolagana bulungi nnyo ne ambassador waffe mu South Africa, Omukulu Kintu ne staff ye. We get a lot of support from the government, representative, the ambassador in South Africa. And we have to promise you that we have to take this great nation to heights. That is my goal for me today. You say, let us learn, let us borrow a leaf of democracy that we cherish in the Republic of South Africa. Tetusobola kubanga tukola mu nsi ya South Africa naye ate nga tetuva tetulina democracy. We need I would like to thank you very much. Abantu ba Kabondo, Abawakanika, St. Anthony, thank you for making me what I am. Thank you for the Louis Secondary School for making me what I am. Nze nakolako ne mukatala omubiro nga nayo business n'ab'omubiri namwe batumidde era ngenda kutwala okwagala kwammwe mu South Africa. May the mighty God bless you. Amen. EBS Telefina egenda kulabaga mu ngeri y'enjawulo wano ku Lutikko ssaawa 4. Tubaniriza mujje mulabe EBS esobola okulabaga mu ngeri y'enjawulo wano ku Lutikko e Lubaga. Nsaba Archbishop Augustine Basujja ajje ng'ate ne Katikkiro owa Buganda weyeteekateeka. My Lord Bishop, the Apostolic Administrator of Kampala Archdiocese, Bishop Paul Semobele, Madam the Prime Minister of Uganda, Minister and Member of Parliament, Katikkiro wa Buganda, my fellow priests of Kampala Archdiocese, my young brother, the
Bishop of Aliwala North, South Africa. It is really a good coincidence that someone invited from South Africa coincides with one coming from the north of the globe. That is providence. I have just one point or two. My first point to this occasion, on the feast day of the Archdiocese, which I think I had never celebrated, I want to thank the Apostolic Administrator for having and his team, the Chancellor, the delegates he has in the Archdiocese, the pastoral coordinator and others who organized this occasion. Welcome a son of this Archdiocese who works as a missionary in South Africa, and also to welcome another son of this Archdiocese who has been working for many years in other countries, in all countries except Australia, or all continents except Australia. For me, and as I have heard from my brother Bishop Joseph Mary Zito, this occasion puts us in emotions. When I came to the retirement age of the bishops, which is 75 years, the Holy Father, Pope Francis, told me that you appear to be still strong and on the Spectrosanja at the Belgium. But I told him that I have reached the age of retirement, and I think it's good to return to the diocese which gave me many things, not only birth, but baptism, confirmation. I was ordained a bishop here, and I think it's good also to return when I was still, well, strong enough to render a few services, not as a parish priest. Not as the Archbishop of Kampala, but as one of the priests of the Archdiocese, together with the others in all capacities that I can render to our people. What 6 years ago, I left the parish of Katende near Mpigi, where I was assistant parish priest, with Monsignor Kato, who was the parish priest at that time. Cardinal Musuga invited me to join the diplomatic service of the Holy See, and I was hesitant because my health was not strong enough at that time. So I went to Banda Hospital, consulted the doctor and said, you recommend me to go to study? He said yes, so I went. After 4 years in the Vatican Diplomatic School, I was appointed to Argentina, the country where the Pope comes from now. At that time, Pope Francis was not yet a bishop, he was the provincial of the Jesuits.
which needs a lot of prayer and courage and perseverance. But there are many joys. When I arrived in Argentina, the country was in conflict with the neighboring country of Chile. But the Holy See, the Pope, was the mediator, which means that our diplomatic mission was directing that mediation. Thank God that after a few years, that country never went to war. There was a mutual understanding, and until today, we have peace. But before I left Argentina, 3 years after, the Falkland War started. We Argentines call it not Falkland, but Malvinas. Thank God too that the Pope came. He announced the journey just 10 days before, and he came. He spoke to the authorities. They listened, and the war stopped. Many lives were saved. I then continued my mission with Central American islands in Haiti, where I stayed for 4 years. That country, even until today, has had many problems. You should pray for those people. They are very lovely people, very friendly, but with many problems. At that time, people who had not gone to school, who could not read or write, were about 70%. That time, I was witness of the change of government with the dictatorship that had been there for over about 20 years. And many people were living in exile in the returned home. Even our house on that occasion was attacked. Thank God, those who were living there survived. When I was transferred to Bangladesh, is, I think, perhaps the poorest country in the continent of Asia. So I was becoming an expert of poorest countries. The poorest of the Americas, Haiti, then the poorest of Asia, Bangladesh, and we also had the responsibility over Myanmar, which was called at that time Burma. After Bangladesh, I went to Portugal. When I said, at last I found a country where there is peace. But I spent only 2.5 years there, and in the meantime, I was asked to go back again to Haiti for another 6 months as a charge d'affaires, because they said, since you know that country, now there are new problems. You go there and you see what can be done. After Portugal, I went to Peru, South America. I was happy to have an occasion to revive the Spanish I had learned in Argentina. But in Peru also, at that time, we had 2 terrorist groups.
During this period of my service in the diplomatic service of the Holy See, I have realized one thing, that the Church has a mission which is very important and it surpasses the boundaries of our religions, Catholic, Protestant, Muslim, or not. The mission that we are, while Holy See has its embassies in the different countries, now we have them with accreditation to 183 countries. It is for peace, for reconciliation and justice among men. I remember when John Paul II died, just a week before he died, he met the ambassadors accredited to the Holy See in the Vatican, and he said that wherever a human being is, the Catholic Church establishes a bond of brotherhood. And I am happy that Archdiocese of Kampala chose that theme for this year, which we conclude today. Fratelli tutti, we are all brothers and sisters. This is exactly the mission of the whole Church. We are all brothers and sisters. And I have lived this in my mission, especially the diplomats. One of them was now in Brussels, where I have been, an ambassador of a country which is not even accredited to the Pope. When he had this document of the Pope, Fratelli tutti, we were once in a reception. He came to me and he said, I want to challenge you, Muslim ambassador, the Middle East country, United Arab Emirates. He told me, I am on my national day, since the Pope says, Fratelli tutti, we are all brothers, I would not give the speech, and I want you to come and give the speech in my place, in my embassy reception, national day. I immediately said, Ambassador, I will come and I will do it with pleasure. When I did that, many ambassadors were so happy, and we discovered and realized, yes, the Church preaches love of neighbor, love of one another. And I'm happy also the new Bishop of Alwala has love one another as part of his motto. This morning, when I was saying my morning prayers, I saw in the breviary a text from the Second Vatican Council, the document Laudium et Spes, paragraph 78, which speaks about peace in the world. And it says, the search for peace demands from us to be zealous in the practice of brotherhood. This was said by the Second Vatican Council, which concluded in 1965. But today, it is the theme we need to live. To practice, be zealous in the practice of brotherhood. And yesterday when we were together with Bishop of Bishop Joseph Mary
Kizito at John Lenwe, I told the faithful, we are pilgrims, but did you look at the one who is standing beside you? Did you know where it comes from? From Congo, from Rwanda, from Fort Worth, or from Toro? And I said, look at one another, and at least say, I will pray for you. This is the thing that concludes this year of the Diocese year. But I think it is a sin that should not be put in the wardrobe, but will continue hand in hand with the new thing they announced just now. And wake up. What you have, what has been supporting you, and more. I thank again the Archdiocese of Kampala also for having welcomed me as nuncios. We can stay anywhere because these last 42 years in the service, I really have many friends here and there, and many of them invited me to stay there, even in Rome. The opportunity to get the house for retired nuncios, which is called House of St. Wayne. But I prefer returning to my diocese. And our apostolic administrator advised me to come and stay with us here in Uganda. Thank you. I want to assure you that my stay as apostolic nuncio was retired. By the way, the Holy Father told us that you nuncios, you are never emeritus. You are never emeritus, you always remain nuncios. You are no longer nuncio in Belgium or in Nigeria, but you remain nuncios until you die. Which means you can even say, oh, let us call the former nuncio of Belgium to represent us in Tanzania when there is, I don't know what occasion there is. But it says, you will never be emeritus. You are only retired. But if you are not tired, you can always be useful. I thank everybody for your prayers and for your presence, and I wish you happy celebration of the Archdiocese Day. Ejja na musanvu ajja kuyamba okubatiza wano mu Butiika e Lubaga mu mmisa ey'essaawa 6. Tusabibwa abalina abaana b'okubatiza mujje mbawandiise okuva ku Lwokubiri, mujje wakasha mbawandiise ku Lwokubiri, ku Lwokusatu n'Olwokutaano. Olwokubiri, Olwokuna n'Olwokutaano. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Katikkiro waffe Ssebo jangu tuwa obubaka bwo, ate omaliriza nja kusaba Honorable Jesse Muyingo ajje wano kwa speech naye ate atuyitire Right Honorable Prime Minister. Yeyanziza.
engeri musajja wange oyo gyafiirira omuzindaalo anzijeko akakookolo munne kalirize bulungi. Omusumba Ssemwogerere, Ssaabasumba Kasujja, Musumba Kizito, Nyago Ssaabaminisita, Ssebo Minisita Muyingo, ababaka ba Paalamenti n'abakulembeze bonna abatwaniriddwa bakiise mu lukiiko lwa Buganda. Omusumba neetoloddwa Bambogo beereere boona ne Robert Kyagulanyi Bambogo omulwanyi ne Ssaabaminisita Nuuno Bambogo. Era singa tetuli wano mu Kereziya bawanganira abakyala babiri nandikugambye naye mukyala wange kubanga mukyala wange Bambogo Monsignori Kasibante enkoko muwa naye Bambogo. Ssaabakristu Gervasi Nyanabo ne Ssaabakristu Ivan Aloysius Kalanzi, abasirikale ba Paapa, meeya w'e Lubaga, ssentebe wa Kiso Matiaba Lwogwanika, Basebo ne Banyabo. Nange Musumba Ssebo nkwebaza okutukulembera mu mmisa eno. Webale nnyo webale ddala. Nsanyusa nnyo okuwa Bishop Joseph Mary Kizito, mbadde simulabangako. Mbadde musomako mu mawulire batera nnyo okumuwandiikako. Olw'ekitiibwa ky'aweesezza ab'Emmamba ne Bamwanga. Omusomesa okutulaba n'Emmamba tusanyusa okumulaba, oli wa mukisa okuba n'Emmamba ku myaka 94. Ye Ssaabasumba Kasujja mumanyi bulungi ne baali bamuwa obwa Ssaabasumba mu 98 naliwo, naye mu budde obwo nga sirengekwa nga mbeereri wala omukisa mulimu okulungi era mulaba. Nga Ssaabakristu bwe yakoze nange neebaza Bishop Ssemwogerere olw'okukuuma essaza ekkulu ery'e Kampala kuva omwaka guno. Okutambuza essaza erimu mulimu munene, naye okutambuza abiri mulina ebibiri akasana bulwere mulimu si gwa kuzannya. Tukwebaza nnyo Ssebo, weewaliddwa. Nange neebaza abakulu bonna abakola ne Bishop Ssemwogerere emirimu gya Kereziya mu mbeera eno. Mbakulisa emyaka 55 egy'essaza lino ekkulu ery'e Kampala. Tukungudde ebibala bingi mu bbanga eryo. Ate twebaza n'omubala gwotuwadde Ssebo. Tubeera naye naffe tufuna ebitusoomooza, naye kaakati sikyatidde, ngenda kutambula nga ngenda mu maaso. Tweyanza tweyanziza. Neebaza nnyo Kereziya gw'Obwakabaka, engeri gyewagiramu emirimu gya Buganda, naddala essaza lino ekkulu ery'e Kampala. Kumpi buli nsonga ejja essaza ekkulu ne Kereziya lituwagira. Emirundi mingi Obwakabaka bw'olumbibwa ku nsonga ezitali zimu, era neebaza nnyo Ssaabakristu Aloysius Ivan Kalanzi okwogera ku nsonga ya Mayi. Weebale nnyo Ssebo, weebalire ddala. Abantu balekawo ebituufu ebiragibwa n'ayonka ne biyisibwa ku bintu eby'okututawaanya. Bw'ettaka lya Mayi eyo nsonga ya kututawaanya, nsonga ya kugezako kunafuya Bwakabaka. Naye Kereziya evaamu naffe okutunywera tujja kukwata obulimi tutambulire wamu.
batyokoola Ssaabasajja Kabaka ennaku zino bangi ogamba nti omuntu omukulu ayogera bw'atyo mubawulira batyokoola n'ennono. Kabaka agenze e Kasubi okukola emirimu gy'abajjajjaabe amaanyi ogajjawo agamuwalampa amaanyi ogajjawo ate yayita ebyasika oli abalimiddewo e Kasubi yetuleetirabi naye ensi yebeerawo era ntera kugamba nze abantu olaba akwata kitaawo mu kireefu bwe wakusanga akudda bimbi simanyi oba mu mbeera eyo Ssaabasumba ayagala tuweeyo n'olugolona oba naffe tulwane naye mu mbeera ez'enjawulo tetubeera twesiga nti Eklezia ejja kuvaayo etubeere era tuba tumanyi nti essaawa eza buli lunaku ziweerezebwa Katonda awuggule ebyo ebiba byolekezeddwa Obuganda. Kale tuba bumu kubanga ewali obwesige mu Katonda n'obuwagizi bw'abantu tewali ayinza kutuwangula. Ku ludda olulala Eklezia ewagira nnyo enteekateeka z'Obwakabaka era ssebo okyogedde na wano otwanukira omubala kumpi enteekateeka zonna ezirangirwa. Wiiki ewedde ekitongole kya Kabaka Foundation kyabadde wano nga kikuŋŋaanya omusaayi. Bishop Ssemwogerere yennyini yabadde okukoowoola abantu w'omusaayi n'okwebaza omutango w'enteekateeka eyo. Ate nze ku Lwokusatu okuwedde nabadde Mawokota nga ntongoza emmerezo mwe tujja eryokwasa emmwanyi emmerezo n'asatu emmerezo oza basudde otya batufaala musibaana bawamutima badde nakimanya akitegedde bulungi naye abasaseddoti ne bannaddiini abali erudda eyo bonna twabadde nabo naye kyetulaba emirundi gyonna sebo omusumba bagomanyi ntambula mu Buganda n'awalala emirundi mingi ntunywa mu kikumbigo oluusi ne Bishop otuza atumba embeerera lweyo ekyo kyetulaba obuwagizi bw'obutentezi ate obw'olwatu tubusiima nnyo obuwagizi. Enteekateeka za Eklezia okuzimba omuntu atuukiridde omuli okusembeza ebyobulamu ebyenjigiriza okutondawo emirimu egisobola okukolebwa naddala abavubuka okukwasisa obuweerezi n'empisa ennungi ez'obuntubulamu n'enteekateeka endala nnyingi Eklezia zetutuusaako zikwatagana bulungi n'ebyo Ssaabasajja Kabaka byagaliza abantu be. Ate eky'omukisa Eklezia nsaale mu kuyunga obuwangwa n'ennono n'eddiini. Bwe kitegerekeka bulungi nti okugoberera obuwangwa n'ennono tekikujja ku Katonda era n'emikolo mingi egikolebwa egy'obuwangwa n'ennono nga tulina abakulembeze b'eddiini aba Eklezia kyakwenyumiriza tekitukunya nnyo naddala mu lwangu Omukatoliki. N'olwekyo obwa Ssegganda Muteesa Olubereberye mwayaniriza abaminsani abaasooka bwe busaana kutambulirwamu ne leero era kyali kyavaayo kikulu nnyo Ssaabasumba Cyprian Lwanga bwe yasaba Ssaabasajja Kabaka akkirize ekkaddiizo omuli ebyafaayo by'okudda kw'Obukristu wano biggulwemu Ssekabaka Muteesa Olubereberye ekintu Ssaabasajja Kabaka naye kyeyasanyukira ennyo. Era nkusuubira nti ekkaddiizo eryo linaakola kinene
okukuuma ebyafaayo ebikulu ate n'okunyweza obwa Sseruganda wakati wa Klezia n'Obwakabaka. Twebaza okutulungamya bulijjo, twebaza okutuwabula n'okutubuulirira, era naffe tusaba mutwongere essaala tuleme kubaswaza. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Tweyanziza nnyo Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Yeddira Omutima Muganzi. Nsaba Honorable Jesse Muyigo ajje akiitire maama waffe Mabanji. Upande waffe Kaswika